Nekyadde olunaku lwa leero nga nze Frank Serubiri ate nga ne mu bigere bya pulezidenti mu disitulikiti ey'Egomba njagala kwebaza nti nnondeddwa olukiiko lw'omubaano okukulira abakozi ba gavumenti bonna ku lukiiko lwabwe national wide. Ekyo kitegeeza nti obuweereza bwonna Katonda bw'aba akuwadde aba n'ensonga lwaki abukuwadde, kitegeeza nti okubukozesa kuko bwabuweereddwa. Njagala kweyama eri abantu bonna naddala Abanyarwanda abali mu Uganda nti ekigendererwa ky'olukiiko luno kwe kulaba nti twesisimulayo ffenna ne tujja tukola ebigasa eggwanga. Kikisooka kubanga tuli bakozi. Ekyokubiri kwe kweyiseera ng'abakozi kubanga ekifo ekitulondeddwamu ky'abakozi, naye mu bukozi bwomu bwe twogera bwe buno bwe tuli mu kuwa eggwanga obubaka. Tetugenda kukola nga tulima oba nga tusaka ebitaliiwo. Tutandika n'olulimi okutegeeza gavumenti yaffe ya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nti ensonga z'Abanyarwanda bwe zaali zijja mu ddiiro lyo taata, nkakasa nti si kyekintu ekitondo ky'okutunuulira osisinkeneko akabinja ak'abantu be tulaba nti tebakyalina nansa mu nsonga z'Abanyarwanda, kubanga omuntu abantu gwe batya okusemberera mu nsonga zino nga Gachumba, ate bwe tugamba nti gwosisinkanye nga gwe pulezidenti ne bakugamba nti waliyo ekibinja ekirala ekikulembera omubaana ekiri muzeeyikananula n'abalala, gwe ekikujjira mu bwongo obwo kikuwa kiki? Bano mbasindike bagende sisinkane bano be baŋŋambye nti bayaaye oba nsisinkane bano bendudde nabo, kubanga kati kananula emyaka gyali mu gifaanagano egya pulezidenti Museveni teriyo butukuwuliziganya kulala. Saayansi ali mu bantu abatwala abantu ba pulezidenti n'abakola appointment. Kino nkibabuulira, tukimanya emizannyo egizannyibwawo nti ebimu bibaamu okunoonya ebyenfuna, ebirala ne bibaamu okulya enguzi, kubanga eggwanga lyaffe liwe lituuse ku level eriwo nti n'abali mu maka g'obwa pulezidenti basobola okugamba nti balidde enguzi. Kitegeeza ki tetugenda kukkiriza bino bibeerewo ng'omuliro gwokya abantu. Abanyarwanda bali mu Uganda bakaaba tebalina biwandiiko, tebafuna paasipooti, beetaaga kukyusa nga constitution, ate tufunye aleeta ekiteeso nga munnamateeka Honorable Mukasambidde. So tetusuubirayo kulinda kulala ate tulinde gundi ajja tutandikire ku ono munnamateeka akuŋŋaanyiza abantu okutugamba nti tukyuse okusinga bwe tunaafuna enjawukana abantu batuuke n'okulowooza nti tuli mu kusosola mu mawanga. Kubanga bw'oyogera ku eggwanga, ekigambo ggwanga bw'okyogera emirundi ebiri, atali munnaggwanga yalowooza oli ku ye. So kino kikome kuba gavumenti yaffe manyi nti eraba, ate ne TV zineziwulira ne radio na online channels, tetwetaaga kaseera kalala konna ku nsonga y'Abanyarwanda. Museveni omulaba wa 2026 singa constitution tekyusibwa Banyarwanda kufuuka Bannayuganda bali. Ekya Pulezidenti Museveni kibanyonyodde wali mu speech yange nga njogera nti okubaawo kwe n'obutabaawo tukutunuuliranga akabonero akagamba nti ye gavumenti ya pulezidenti ewedde mu kaseera kaayo. Ffe abagiriwo ng'emiti emito tuteekwa kwekuŋŋaanya ne tulaba nti Pulezidenti Museveni be yajja nabo okuva mu nsiko babaddewo naye kati bagenze bavaawo. Kitegeeza naye akaseera kako okuvaawo tekali wala, kubanga bw'ofuna amawulire agakugamba nti omwana agambye, ndabyeko wano breaking news nti General Muhoozi agambye nti bw'ava mu buyinza, muzeeyi bw'ava mu buyinza taata yakwata, maama yakwata. Ate nga mukimanyi ne General Muhoozi yapostinga n'agamba nti obuyinza biri abwagala. Kitegeeza ki nti bo ng'abali mu famire ababeera ne taata bamaze okwekebejja obulamu bwa Pulezidenti Museveni balaba nti tebukyalina sustainability ya myaka gye balowooza, kubanga statement evudde waka. Kati ffe ogwaffe gwakulindirira ani gwe batugamba otuwa maama n'omwana, ffe gwe banaatuwa gwe tujja okugenda naye kye tajja kukkiriza nga Bannayuganda kwe kuteekawo entalo mu bo ng'ennyumba.